wano Wetulaga wagenda kuba Wakambwe nga President Museveni Aleeta mutabani we. Kwa kakati kitegere jano Muhoozi bwafuuka president waliwo bagenda okufiirwa emirimu. Waliwo babadde mu corruption nga tebaagala kutabifu. Golozambu abali mwenale mu basanyufu. Mbu jano Muhoozi ajja. Banji bali mwenale mu tebamwagala jeno. Era naye akimanyi. Tebatandika ddo muvuma batango doyi. So n'olwekyo wabanga General Muhoozi Parliament kasebo tukiyite ekyangu gwe Speaker number 3 mu ggwanga ne deputy ne bakwata General Muhoozi yuyo bokeddeya nga balina ababaka 305 mu institution zonna 3 executive ne judiciary. Parliament yesinga amaanyi. Parliament yekola oversight okunonyeza sente z'omuwi w'omusolo, appropriation, budgeting, legislation gy'emirimu gya Parliament. Yetematema sente z'eggwanga. Kakati Speaker waba yakutte JNMK n'amwenda osinga ng'ensi eraba namba 3 mu ggwanga. Vice President Samulabyewo ne Prime Minister nga balina ababaka 305. Nze nabaga General Muhoozi president yaddako. Nze President Museveni yasuubiza obuyinza mu 2090. Kyovula nze abanayuganda sikyafa nammwe. Ondabako nga nkyalekana nammwe. Amde 2090. Kwafe abalina M4 abagenda ofuga. Museveni, Muhoozi, Mirundi. Only M people. We are the ones who are going to rule the country. Mbabazi yekagwe twajjamu. Yeka kati era JNMK bw'amala addako. Muhoozi simanya abanafuga Uganda baliwa. We are here. Mbu President Museveni atulaga abasika tutuno. Abadde manyi tugenda va Congo. Omanya bana Uganda abantu babeera nammwe nga bamaanyi nga temubalaba. Mulwawo nnyo okubelieving what is true. That's the problem of Ugandans. Abanasikira President Museveni tutuno weetuli. Kati mubuuza bali ab'eni UP abambala gomesi ekiro ne beesiga lipstick. So nze nja kuba president 2090. President Museveni we yaŋŋamba. Era twali mu State House abantu 3. Nze President Museveni ne General Muhoozi. N'amugamba woovanga ku buyinza buwe Junior. So golaba nkyaleekaana nze. Ebintu byammwe nabivaamu dde bye bya struggle.